Kitalo nnyo omwana wa Juliana Kanyomozi omuto ono bambi abantu bamutandiseeko era nga kyewuunyisa nnyo okulaba nti eggwanga lyaffe bannange ddyo mu kunoonya entalo lyagenda wala nti abantu balekerera ebintu eby'amakulu ne bagenda n'ebintu ebitali mu makulu kaakati omwana wa Juliana omuto yakoze eky'Abannayuganda. Abannayuganda batabuseemuko ennaku eziyise awo emabega nga 3-4 batabukidde omukyala Juliana Kanyomozi ne bamugamba gwe bulijjo tukusonyiwa busonyiyi naye tumanyi ebyama byo tumanyi obwamalaaya bwo tumanyi buli kimu ky'ozza okola era tukimanyi omwana wajje n'omuhoozi ho simba wakati. Ebyo nno si bigambo byange saagala mu binteekeko saagala mu nteekako bigambo nti Shira wayogedde kujje n'omuhoozi Kanyerugaba nedda saagala mukeere ku makya mutandike Shira wasaze ebigambo ku Juliana Kanyomozi nedda bino ebigambo si byange bannange bino ebigambo si byange bino ebintu byabaddewo ku lunaku lw'amazaalibwa gw'omwami His Excellency General Muhoozi Kanyerugaba era ng'omukyala Juliana yalabiseeko abantu ne bamugamba lekerangaawo okwekweka mu ngoye vaayo otegeeze abantu nti General Muhoozi ye yakuzaalamu omwana era obagambe nti omwana oyo wuwo mukole ne DNA era ne General Muhoozi agyetaaga si byange. Kaakati yenze Shira Adita subscribinga ku YouTube channel kwata ku notification bell buli video kutuukako bulungi commentinga tumanye endowooza yo igwe olowooza kibi ki alaba akatambi kano Juliana waaba azadde mu Muhoozi era gwe loosi ogifunira wa kikulumira wa kikosezaawa y'abantu ki ekibatabusa olwa Juliana okuzaala mu Muhoozi ffenna abali wano tetumanyi mwana wa Juliana waafaanana nze simulabangako nakoma kagere nendaba obwala nendaba akakono naddako kulaba kakoofiira eno nkoona nga gye bakubye nendaba entumbwe siddangamu kulaba kafaananyi konna ku mwana wa Juliana era tetumanyi bwafaanana kati nno enkola eyo Juliana yagenda agiyigiriza abalala bonna abantu ab'amannya mu ggwanga lyaffe baddeera n'embuto bw'amala okuzaala n'ateekayo obugalo bw'omwana n'amuteekayo akaviiri oluddako n'ateekayo okutu oluddako n'ateekayo ekigere n'ateekayo pampa n'atulekawo ne weebuuza okusinga okutulagako obutundutundu lwaki totulagira ddala woba oyagala kutulaga ne tukimanya nti oyina omwana ekyo nakyo ne tukivaako kati nno ekyo kyekyasinze ndowooza okunyiiza Abannayuganda okulaba nga Juliana ali mu nkwawa za General Muhoozi ne bagamba Wolan kwata ku buleeki lwaki mwekubaakuba nnyo obwama lwaki mubeera mu nkwawa buli omu abeera mu nkwawa za munne mutukweka ki oyo omwana si wa Muhoozi jjukira wano e Uganda tusala ebigambo wano e Uganda abantu baawo basala ebigambo wooteegendereza oyinza okgenda nabyo amangu ago Juliana baamuzaazisizza dda mu General Muhoozi ng'era bwe baakikola luli nti Shiba baali bagenda kumuliisa bagenda mukolako ogw'obuliisa maanyi era agamu ku mannya ago naye munnaye nze gye ssaali nze sigenda kukkaatiriza nnyo wabula nnina kimugamba abantu muleke abantu babeere mu bulamu bwabwe you people give people time give people respect let people live their lives abantu mubaveeko abantu balina ebizibu Juliana yafiirwako ku mwana we gwe yazaala mu Amon omwana oyo omulenzi bambi yafa up to now Juliana akyakaabira omwana we ate nga wayise ebbanga bukyanga omwana oyo afa maybe Juliana yali tayina kirowoozo kyakuddamu kuzaala naye after omwana we yamuvaako Juliana n'alyoka afuna ekirowoozo ky'okuddamu okuzaala
Juliana si muntu badde nnyo mu bintu bino by'abasajja tubadde tetumulya nnyo era y'omu ku bakazi nga ba Maria Mundagira abo ba Sheila Nvannungi abo abakazi abali gumite be tutawulidde nnyo mu nsonga z'abasajja. So Juliana bannange mumuleke ahiringe azaale waddembe okuzaala mu buli musajja alina gwe yeetaaze gwayagala kasitaaba nga gwagenda ofunamu emirembe. Akatambi kaneeno okalowoozaako ki? Twesange mu comment section.